ng'ebyewuunyisa bwe bitaggwa mu nsi, nate abatuuze b'Esseeta mu munisipaali ey'e Mukono balabye katemba atali musasulire. Omufumbo bw'apasudde mukomusajja n'amutwala mu loogi beesanyuseemu ate bwe batuuse okunnyuka omuzannyo Ssenkulu ng'akanda okujja omuyini mu nkumbi nga gulemeddemu. Ekikolwa kino kyabaddewo ku Mande nga 25 omwezi ogwa Okitoba omwaka guno 2021. Okusinziira ku poliisi, ab'omukwano bano beesozze loogi ya Breeze Motel esangibwa mu Ntinda Zone mu Goma Division mu munisipaali ey'e Mukono ssaawa nga 9. Wabula okugenda ku poliisi zaabadde ssaawa ng'emu n'ekitundu ey'akawungeezi abaagiyise we baatuukiddeyo. Omukyala Ndibassa ye Rebecca Alinaitwe atemera mu gy'obukulu 35 nga Munyarwanda, omutuuze w'e Kamwokya mu divisioni y'e Nakawa mu Kampala. John Bosco Ababa nga Munyarwanda, ye mutuuze w'e Kasubi mu divisioni y'e Rubaga mu kibuga Kampala, wabula ng'ono ye Kalusomba. Alipoota ya poliisi eraga nti bano ku ssaawa nga 9 beesozza akasenge room number 3 era omupiira ne guggyibwako akawuuwo, kyokka mu kaseera mpawe kaaga abazannyi bakizudde ng'omuyini gwabadde tegukyasobola kuva mu nkumbi era awo ne batandika okutuyana nga bwe zikala n'amagezi ne gatuuka okubeesiba. Owa poliisi annyonnyola nti maama Ndibassa we babasangidde ye yabadde wansi ate ng'omusajja ali waggulu. Wano nno batandise okutuyana nga bwe zikala n'amagezi ne gatuuka okubeesiba. Bano mu kifo gye babadde bagombaganidde kyatuuseemu ne DPC w'e Mukono Nyina Mahoro ne OC Station Ismail Kifudde ssaako OC w'Esseeta ASP Nsiyabo. Kigambibwa nti oluvannyuma lwa poliisi okwekebejja ow'enjogera mbi bayinza okuyita abenzi, ekisoboka kyakoleddwa ne bayita omuganga eyategeerekeseeko nga Nnaalongo n'agenda okuleeta eddagala. Poliisi yazudde nti ababiri bano babadde ba mukwano ogw'enkukutu okumala ebbanga lya myaka nga 7. Bawa omukyala agaanye okwasanguza amannya ge, agambye nti amaze ebbanga ng'alumiriza mukyala we okuba n'embaliga naye nga yeegaana n'alayira mu ga Katonda okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukuba butonnyerera nti ye eby'okubaliga tabiriiko. Ku ssaawa nga 4:20 omusawo yaleese eddagala lye yakoze olwo omuyini ne gulyoka guwangulwa mu nkumbi. Ababiri olwo ne batandika okussa ebikoowe. Mbu bano balabiddwa nga bakoowu bya nsusso. Wagguddwawo omusango gw'obwenzi ky'oyinza okuyita adultery ku poliisi ey'Esseeta nga guli ku SD reference namba 76 kasaze 25 kasaze 10 kasaze 221.